Ennamayumba enkya ya leero ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu okuva ewa Kiso bakyalidde Omusumba Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries International azakiggumiza nti Katonda yamutuma mu kibuga okusaba n'abalokole n'abatali. Nsanyuse ono Saidi. Ono ye Saidi. Beegasse mu kusabira eggwanga libe ttebenkevu. Nange Mukama There is still hope. Kakilipa katono kensoso kuterayo full video njina ngenda jikuterayo akabadde ka Musumba Aloysius Bugingo yabadde ayaniriza abasiraamu ewuwe saidize wa Kiso gy'asula. Abantu bangi bawadde reaction zaabwe, abamu bayomba, abamu bagamba atulina okuba nga twagalana godire love n'ebintu ebifanaganako webityo. Ajabuvudako emabega Musumba Bugingo yalina bato n'abasiraamu era ku social media byali bitambula abasiraamu nga bamukusabula naye ng'akola ki naye ng'abasabula, so bamaze ne bamukyalira. Nzijukira oba ndowooza bamuyita district card wewa Kiso ne banne be yakulembedde bagenze era ne basabira eggwanga bonna. Kati ekibuuzo kyange Bugingo Serwadda akuba baaki batula n'amadiini amala Inter-Religious Council. So ngina kutera video eyo fuulu ogirabe, njagala obeera omuntu akuze mu mwoyo, so muntu ayombera mu comment section. Onolaba full video eyo ojja kulaba endowooza yo ogituwe, kubanga tulekera okupointinga mu balala ng'ate ennya zitunudde mu ffe. Awo twali njawulo na Inter-Religious Council wadde tulina okuba nga twagalana, it's okay. Tulina kukyawa musiraamu, Katonda takikugambangako. Tulina kukyawa mukatuliki, olina omwagala, naye ate waliwo we mulina otuuka nga temugenda kwatagana, especially wekituuka ku by'okukkiriza oba ku by'obwakatonda. Balina different mind. Kayanja waliwo ekifaananyi ekyatambula ku social media ng'atudde n'abasiraamu, era abantu bayomba nnyo. Kayanja lwaki atudde n'abasiraamu? Era waliwo yayomberawo mu comment ne mugamba sirika. Kakati singa abasiraamu abo be basituse ne bagenda ewa Kayanja ne bamukyalira, oba ewa Ssenyonga oba ew'omusumba omulala yenna, oyo yali kubye mwezi mulamba ng'akuba omwoyo gwaki ogwa Inter-Religious Council, omwoyo gw'eddiini. Naye ku luno bazzewowe togenda wulirako ng'omusumba yenna abyogerako oba mwennyini ng'akola ki ng'abyogerako. Kankuterayo akatambi ako. Ennamayumba enkya ya leero ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu okuva ewa Kiso bakyalidde Omusumba Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries International azakiggumiza nti Katonda yamutuma mu kibuga okusaba n'abalokole n'abatali. Nsanyuse ono Saidi. Ono ye Saidi. Oyogera amannya yatwala kaki ono tweddira gumu kuba nange ndi Wanyonyi. Bakulembeddwamu Sheikh Elias Kigozi District Card owa Wakiso batuuse ku ssaawa 4 ez'okumakya kabakyaza Omusumba Bugingo n'abaaniriza musanyu nga bazze okunyiikiza okwagalana bave ku kwerumaaluma olw'eddiini. Omuntu aleme kuwalana munne olw'eddiini kubanga mulimu omukono gwa Katonda yasalawo n'abeere kino n'abeere kino. Omuntu aleme kuwalana munne lwa ggwanga. Teri muntu yateekayo kusaba kwe tinze banzaale nga ndi wa ggwanga gundi. Njagala okwebaza pasita Sibwe bali kukkiriza kwaniriza basiraamu mu makaago, so ngetuleese ku kwebaza buweereza oba oliawo n'enkolagana ennungi gy'olina n'amadiini gonna. Tusaba Katonda akuumira omutima ogwo obeere nagwo ng'ogenda nagwo mu maaso. Kaseera kano negatta kwabo abagamba tisebo pasita tusaba Allah agira kutukuumira era obeerewo masha Allah. Sheikh Elias Kigozi District Card wa Wakiso yeebazizza Katonda eyawa Omusumba Bugingo omukisa ogw'okubiri ate n'abakkiriza okubakyaza. Ebizibu ebyatuuka ku makaago oba kuggwe kubanga ebizibu by'obufuna byavugwa ku famire yonna byatukwatako, weewaawo tetwasobola kujjira mu kaseera ako, naye oba oliawo Katonda naffe kyekino ekiseera kyaffe kye yatuwandikako okujja okusaasira n'okusabirako. Ekyokubiri njala okwebaza obulamu bukwata n'obuwa Katonda
n'ogamba nze ogwange kanjigiriza abantu n'okubakowoola baagalane bagondere abakulembeze era babeere abantu ab'omugaso ab'obuvunaanyizibwa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kakasa nti tebajja kwebaza era tebajja kusiima bangi, naye Katonda baana abayagadde bajja kukitegeera era ajja kukikulagako olabe nti obuweereza n'eddoboozi lyange Katonda yeefuuse enswikwe yebadde ensonga olwa kino na kino. Nawe kenyini bw'otuula awo osobola okulaba. Sheikh Kigozi yeebazizza gavumenti ku ddembe ly'okusinza. Ensi ezimu abantu tebalina ddembe lyanzikiriza nga bwe tulina olwaleero, era ekyo njasaba nnyo bannaddiini bakitegeere. Tulina ensi ezimu ng'omuntu tebabakkiriza kwaziina oba tebabakkiriza kusaba, naye wano ezikiriza eddembe ly'eddiini. Tumwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okutuwa omukisa ogwo tusobola okulaba nga tulina eddembe ery'okusinza. Omusumba Bugingo abasiimye okujja okumusaasira n'okumukulisa naddala nga bo Abayisiraamu. So nsanyuse nnyo mwebale okujja era mmanyi tekibaguddeeko bugwi mu kiplaningidde naddala bw'obanga ogenda kusaasira omuntu nga togenda wekka, ttiimu yonna okugikunga si kyangu. Nsanyukidde n'obuvunaanyizibwa obwakuweebwa Obusiraamu, ate nsanyukidde nnyo obugunjufu. Bamukwasiza akatabo akalimu emirimu gye bakola ne bamusaba okubasuula omukono. Obuweereza nga Wakisomozi mu disitulikiti tukola buli lipooti yaffe ya buli mwaka n'okukyala lwe tukyadde wano ku guno omwaka, era mu kitabo ekigenda okufuluma tuteeka okubeeramu. Guno gwe mwaka ogwaggwa, byonna bye twasobola okukola twabiteeka mu buwandiike era nga tubiteeramu abalijja oluvannyuma n'abantu nga mwe mubirabeko. Beegasse mu kusabira eggwanga libe ttebenkevu. Nange Mukama mbasabira omukisa kubanga wampita era emyaka mingi, kati emyaka 32 kigenda kwera emyaka 32 nga wandokola, era bingi byonkoledde ate bingi byonkozesezza eri abantu. Mbasabira nange nga bali wano obongera obukuumi kubanga batabeera balamu tetuna kutusinkanira kusobola kubanga tusanyukira wamu. Byetumwebaze Godfrey ne Eddie Nsubuga, Sorot TV Omunyo. Ndowooza katambirako okalabye bazze ate mu kukomekereza mbu ne basabira wamu eggwanga Intelligence byekola. Okitegedde ebyo Intelligence Council ebikola batuula olusi bagenda mu State House bubasabira ggwanga wamu, nabo basabidde ggwanga lwakuba akatambi nga Abasiraamu basaba bakatemye naye nga bonna basabye. Bujugo Yekasi yasabye, bonna basabidde wamu bubasabira obutebenkevu mu ggwanga Uganda. Eno yendowooza yange, buli omu alime olulimbi lwe. Buli omu alime olulimbi lwe, tulekeraawo okubanga buli omu apointinga mu munne. Kakati abamu bakolagana ne Mama Fina ate naye akolagana naye. Abalala we babalabako nga balina Abasiraamu batudde wamu ng'abantu bayomba. Lwaki abeera n'Abasiraamu? Lwaki Abasiraamu bamuyita n'agenda? Okitegedde? Nze ngamba singa yabadde musumba mulala yenna nga Abasiraamu bakyadde ewuwe, bannaye yali badde samoni ya mwezi. Kakati tulekere okuba nga tulaba abalala ng'abakyamu ennyo ng'ate naffe kigenda tukesa kitulye, ekyambe kigenda tulya. Nzijukira bulungi omusumba oyo nga yali atandika yakubanga nnyo abagaba mobile money namba. Yabakuba mugabe namba zaki mwagala kuba yabikuba nnyo abasumba abasoma essimu oba aba displaying mobile money essimu umuteeko kwa ekiweebwayo naye teyamanya nti kigenda mulya. Era ekiseera kyatuka kyakola kyamulya era kati ate yabikola nnyo n'okusinga bano be yakuba. Nzakubuulira yabikola nnyo n'okusinga bano abalala. Omuntu omulala gwendaba amudirira Yesennyonga, manyi bano abasumba batwala eddakiika 10 bakusomesa ngeri yakusindikamu ssente. Teyogera ku TV ye, batwala eddakiika 10 ne bakusomesa engeri y'okusindikamu. Airtel, MTN, banka zonna, oba oli Bunaayira, oba oliwa PayPal, buli mukutu gwonna
balina okubanga buli side yonna bakola ki. So they take even 10 minutes. Ate awo bateekawo nnyo emphasis. Era kakalango mateeka buli lunaku kalina otambula. Naye ebirala nga tebabiteekako nnyo emphasis. So yakuba banene almost kintu kyamulya. Akati nno olugendo lw'obulokozi ng'okyali mulamu ate weeyibaalanga ate tosekereranga munno nti gundi agudde, Jamiru agudde, oba gundi agudde, oba ani agudde, ate okikolanga kuba tomanyi. Kibala Bayibuli egamba nti oyo yeerowooza nti ayimiridde yeekuumenga aleme kugwa. Oyo alowooza nti ayimiridde yeekuumenga. Naye oba ng'okyali mulamu luno olugendo lw'obulokozi buli kimu kisoboka. Era kisa kya Katonda kyokka kyekikuwanirira. Okyasobola okugwa ate neeyagwa gw'osekerera akyasobola oyingira eggulu gwe n'osigala nga tukyali mu bulamu. Bagamba gundi ali mugeena, gundi ali mugeena, gundi ali mugeena. Let me tell you, ojja kuddaawo byogere byonna gundi ali mugeena, gundi ali mugeena. Ayingire eggulu. Ate gwe yali ayogera gundi ali mugeena gw'osigale. Why? Kubanga omuntu aba yeenenya tagenda kukubira ssimu ajja gambe jangu ngina kwenenya, Uganda ngina kwenenya. Wali abantu abamu betulowooza nti baagwagwa dda naye nga baafuna obudde bwabwe ne baddayo mu maaso ga Katonda ne batereeza ebintu. Kati ffe tukyalina eri endowooza enkadde bagamba gundi ali mugeena, oyo ali mugeena, oyo ali mugeena. Kankubuulire gw'okebera emitima ekintu ky'omanyi kizokwana kya myaka 10 emabega niwe kiba kya wiiki emu emabega ng'omanyi otya ekiro ekikeseza olwaleero omuntu oyo obazzemu n'akola endagaano empya ne Katonda obazzemu neyerongoza. Tagenda kubanga Abafalisaayo Yesu be yayogerako mu Matthew chapter 5 n'okwambuka 5-6 n'okwambuka nti tusikwefuuyira mulere. Tagenda kuba naye kakati nze ndi mulongoofu maze okwetukuza nenenyeza. Waliwo abamu nga obulamu bwabwe bo batambula ne Mukama era wabaawo ensobi addayo maaso ga Katonda nga ne wanajjeewo n'abagamba bannaye natereezeza bitamugenda kukkiriza abantu bazibu. Kankubuulire era tokolanga kintu mb'okakasa abantu ogenda kuluma omutwe gwabwerere tebagenda kukkiririzaamu. Era n'ojo ne bagamba naye yeze kino nakivuddeko, kino nakivuddeko, Mukama yansonyiye nenenyeza kino. People will not accept. Era oyo atalika nedda alimba yatoni sibikkiriza kubanga abantu naye tulina Katonda alaba munda. Tulina Katonda alaba munda. Ate kanti oyo mwana wange yeenenyeza, mwana wange yakyusa, mwana wange yabivuddemu. Akati ffe tunaddaawo twonoona obudde. Bantu bonoona obudde olina ebizibu ebikusumbuwa by'otanabakolako gwennyini. Ebyekika by'ewammwe ebikusumbuwa n'obufumbo obukulemye, emirimu tolina, buli kimu ensi ey'omwoyo ekulemye, naye oli ku muntu oli ogamba gundi era oyogera ku gundi I'm going to unsubscribe. I'm going to leave this channel officially. Tukukolere ki? If you think that the solution ekutwala mu ggulu kubanga omuntu takanyiza naawe seefujjane tuuka bulungi mu ggulu. Naye kankubuulire mu bulamu buno obwa bulijjo ng'okyayambadde omubiri buli kimu kisoboka. Buli kimu kisoboka. Okyasobolera ddala oyingira geyeena, okyasobolera ddala oyingira eggulu. So tuleme tukuddawo kwonoona budde. Kakati nzirayo ku vidiyo eyo gy'olabye ya Musumba Bugingo. Akolokota Inter-Religious Council. Agikolokota bubi nnyo. Naye tulaba almost ebiruubirirwa bye bimu. Nze kankubuulire kino oyagala toyagala. Inter-Religious Council egenda kulya abasumba si ba Uganda bokka n'ensi yonna. Kati okitegedde. Buli musumba ayagala fame. Buli musumba ayagala abe nga yawulirwa. Buli musumba ayagala okuba nti ye yamanyi buli kimu. Buli musumba ayagala okulaga nti munene. Oyagala toyagala Inter-Religious Council egenda mulya era egenda muwangula. Ekyo nkikubuulidde. Nikyo nkikugambye leero teekawaaga. You tell me. Igala nga bonna olulimi lukyuka. Tetugambye nti bannaffe abasiraamu tubakyawe oba amadiini amano. But kolagana yaffe nabo waliwo weekoma. Especially we tutuuka
ku kyobwakatonda. So kati ababadde ne bato zaabwe bali mu byabwe, bali mu katemba, baleka bazekola reconciliation zaabwe, ndowooza babadde ne bato zaabwe abo y'abasiraamu babeera ku kutuba ku Friday n'ebirala basabula bugimu ne bakowa bukoyi ane bugimu naye wafuna service ye lunch hour ne Sunday service atwayo dakiika zengana naye n'abasabula. So babadde mu katemba waabwe, babadde mu ntalo zaabwe za mubiri na musaayi ng'era tezina kizongera ku bwakatonda. Ng'ekkanisa ng'entalo zaabwe tezirina kizongerako, wabula zongera kwonoona. Kuidawo bamusasira ebyagwa mu maka ge, oba lwaki tebamugambye akomyewo omukyala simanyi. Bwe twawulira byonna ebyakugwako oba ebyagwa mu maka go ani tukusaasiddeko nnyo. Baali mugambye naye omukyala mukulu nambeemu oyo akomyewo mu maka ge. Ebyo abantu balina ebintu byabwe, abaddeyo ne batuzanyira ku mutwe, kati babadde balina ke bayisaawo. Oza bazebuza accidentally nti tuli kujja kukyalira. There was communications before. Era bazenga ne banamawulire beetegese bali awo kintu nga kipange. Okitegera ekintu nga kipange. So sometimes reconciliation yaffe ng'ekkanisa teyeetagana kusooka kuleeta bannamawulire. Wemba naatabagana naawe tekineetagisa kuleeta aderisitiro hopo njirage oba kuleeta muntu yenna atukwate. No. Nakusobya nga tewali bannamawulire. Era nsobola okujja ne nkwetonda nga tewali ki bannamawulire. Bano abantu baagala nnyo kamera, baagala nnyo media kubanga balina ebyabwe bye bakola ki bye bayisaawo. So nkomekeza nkugamba noonya Katonda abasumba oba obatunuulidde ng'olowooza bye bagenda okuyingiza eggulu olabye nibanga oli wafu era oba ogenze mu kkanisa eyo gy'osabira nkubadde musumba oyo ali ku kituufu naye tomwesiga 100 ku 100 omuntu ng'akyali mu mubiri asobolera ddala okuba ng'akola ki weesige Kristo eyakulokola eyakugjayo era nga yagenda okuwa ekifo mu ggulu, yagenda okuyingiza eggulu, si musumba. So byebyo ebyabadde ewaani ewa omukadde Bujingo ba district kaadi be Wakiso n'abalala nga bamukyalidde mbu balina ensonga zaabwe. Naye ndaba Inter-Religious Council eriya, that's Inter-Religious Council, nabo babadde wamu ne basabira eggwanga. Ndowooza abasiraamu be basoose Bujingo n'amaliriza naye yakweri abasiraamu tebaabiraze. Omusajja oyo mugezigezi Bujingo mukalaba amanyi engeri gy'azannyamu psychological games ze n'afuulinga abamu abatamutegeera. Naye ndowooza kekaseera buli omu afokasinge ku bizibu bye, buli omu atunuulira ebizibu bye, buli omu alime olubimbi bwe. Kale Mugala Jamiru nze abadde okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso nalwo ng'adde ku kamera. Ndowooza onoogenda ku mukutu gwaffe gulina gambye saba linki ogw'ebirooto. Leero tuli kwogera ku ki okulota kasooli, dreaming maze kitegeeza ki, oba mufumbe oba mubisi oba biki. Ndowooza onoogendayo ojja kuba nga okutegeera ki ensi y'ebirooto n'okwolesebwa. Student Sirika ndowooza mbasiibudde mubeere bulungi.